Ale asitache kule. Muka. Tenyimba temwali nayoli mutufu temukamanyi kati mwagala kulira kibye mutawulira kubo batoka ima ndabira wozengeremye nekiralo nebazanga komwatu lwendeso lukumya waka notawana namaka kutawanira okutebaza kibi kimanyi nange kera kukola ndabira wozengeremye owako kibi wototwana masaiza wato kolongomamanya mutofube kulite wamma wako chibi botolwana masanja mwato polongo mamania kale botofube kulaya botubera babiri oyomba nakatiyomba olira dohoza na papa nyo nalirinze mwakukola masa osange bizibu byensanze tebanange salibiraye obudde ne bujja bukugerera banange twagirwa waka kale ne bukugerera banange twagirwa waka nebweguma n'omulimu golimu kyosanga badobe mubi omusolo g'omanja nze simanyi nga muwonayo obwako kibi Wotolwana masanja Moloko mamanya Wotofuge kulinde Omako chibi Wotolwana masanja mwato Moloko mamanya Kali wotofuge kulinde Mwanyina Salima Ogambotia Banango muntu yandogali n'obusungu ndabyeze bantu baloga banamwe teri kusaka obudde bubali bubi tuyinanye tuyite ku fitine bwawo olwono ne batandika abadde ne bizinesi ekola obulungi muna
ko kuloga bananga bantu b'ensendo oba omukazi yandogalogondo ng'obujja bwomuli bubi anoonya likusibulima okutayirako tebimisanyisiriddewo wulira lamiriza omusawo amugambye munanye bwaba bitandika ono yesekoteka abasajja okutogona gukotera mama kazinga abasajja obondo nakusibako siku zine mingi zebafuuwa mama etakirawo bananga omuntu yandogalina obusungu ndabyenze mazina genda kwewanya kulagemo kulage owedde Ama's Closet factory yasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0793-83-86 oba 0762-89-82-01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0770-79-12-04 oba 058-98-97 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Nga bulijjo n'abamu ne mwewuunya mukabi ayazaalwa ddi y'emyaka n'emmeka bambi temufaayo ntuuse olwaleero kambawe magezi
ekibakaddiya mwabasinga kwegayali kibakaddiya ekibakaddiya mwabasinga kwegayali Chachibakaddiya ebirowoozo ebingi okwegomba Katonda omutima gwaffe Chachibakaddiya obutabatutuuya tokola amatiriza Chachibakaddiya abensinga emyaka nga mbalaba bakalabuse ng'ate ekyabakaddiya abasinga beegayalira ekibakaddiya beegayalira omuntu wekaddiya otyani agasindika akagali ne gakubula muve mu kwegayalirira munoonyeeko mbawe magezi batulemo zikyajinge mulemu okuyitibwa abajege motoka ne bweba mpya nga yakusindika eyebeera nfu edda tondaba nga ndikazende naye omukazi ninamu ate kitoki kire ekijuju muwaka bawakazi Nera tuteeko kofiira amasoko ojugire soko olindemu bano bali mu kuwakana bubakazi bawakana nze nga tembagamba nenkola binyumira nze mundeke n'enkyaka z'obulamu wamma Zenkola binyumira kola binyumire nawe kola ebibyanyakula Zenkola binyumira kola binjagala nawe kola ebibyanyakula Zenkola binyumira abantu mwogera mulina fitina abantu mwogera mulina fitina buli muntu kyakola ne mukiringiriza kikikubunya emitaafu ng'oli akoze kyayagala ekikubunya emitaafu ng'oli alina gwasiimye mwogera bantu mwakula emimu Bajjula fitina wabula mwogera bantu mwakula Bajjula fitina enteeka z'okulakuwa Zenkola binyumira kola ebibyanyakula Zenkola binyumira Zenkola binyumira bempulira mwogera nga muwoza jja lyakuzi waliwo bempulira mwogera nga muwoza jja lyakuzi ntiira ebintu byeyikola tebijja mu myaka gye ani yabagamba nti okula kwefeebya ani yabagamba nti okula kwefeebya mwayigiriza nnyo bitajjudde mwantama era mukadde nnyo nze nkulira jjajjaawo mukadde nnyo nze nkulira jjajjaawo amulali gw'otolidde lwatya kubaalaala gw'otolidde lwatya kubaalaala mu kifo ky'okwebuuza bwe nkikola mudda mu fitina enkyaka by'okulamu Zenkola binyumira nyumira naawe kola ebibyakula Zenkola binyumira njagala naawe kola ebibyakula Zenkola binyumira kola binyumira naawe kola by'oyagala Zenkola binyumira kola binyumira wamma kola by'oyagala Zenkola binyumira President wamma kola by'oyagala oba bafe bafe bwenyambala nga bavubuka oba osalirwa bwenyambala nga bavubuka oba osalirwa sikuganyiddwa kweyisa nga bakadde ebyo byebikusanyusa
tuli ku TikTok ate tunyumiza byoboti tuli ku TikTok ate tunyumiza byoboti ate gwe mubakaddiye maama osaana nanguli oyagala nkole byoyagala gwe ki kyokolanga kiki mujja kwogera paka ne mulinkoowa mujja kwogera paka ne mulinkoowa yenzera sitakyali sikiruma mundi mubanda naye waliwo bekuwoganya okuwoganya nabwakuwomerwa mulala sirika bwesigese natokubala n'omwetamwa waliwo okubako okuyomba mumala kwebikoko bufuna mulala kuba twabigo kotomukubako tekimusanyusa wenuuyo gwe kumaza amaaso enganayebayewa mulala kumusigisa malino bwakuwomerwa tifanfumba yekiwomesa enfumba embi yekobera amaguzi enfumba ennungi yewomesa entigoberi amekyagaza omubi kyolwakwo okumanya tifanfumba oba bani abaliwawo banange kati bonna bajja kugamba nti awo nali sinnazaalwa kana akajjejjejjo wano mbamanyi mwagala nnyo ebyo buli kadde naye leero kambabuuzeyo akabuuzo kange wamma ku bintu bibiri oli bw'aba akuwadde keeki g'otwalako ki ng'oli agambye ku ssente n'omukazi bw'oba g'otwalako ki waliwo ekituuse mpaka kufa embiriri omuntu ofa kyabuzi
ku ssente n'omukazi kyekisinga obugazi mu dduni ffenna tunoonya bwenkanya njagala mbe wano mutufu nga tumufunye ssente nze ŋŋamba nti ssente teri kigisinga wansi w'enjulu ssente kintu kikulu nnyo mu birungi bye waakalaba omukazi kintu kikulu nnyo ye maama w'eggwanga lino ssente kintu kikulu nnyo mu birungi bye waakalaba sebo omukazi kintu kikulu nnyo ku birungi bye naakalaba nze kyali kulabye tomanyi kyoliko wandibaga tomanyi byonyumya ogamba otya ssente okira omukyala nga yatambuza obulamu bwaffe omukyala gwe mutima gw'ensi eno obulamu mwe busibuko kubuna wonna tozanyisa nakazadde w'ensi eno n'omugeza ku bipapula bya ssente ezo zotereka ne mu banka neweddire waka mukaabi ojja kuswala abakyala kiri kityeyo si kyekyo muwakeeto mukusinga naawe kiki mukaabi olina kyogamba ebyo byonyumya bya luli n'abakazi kati baagala zirina si kyekyo bamaama sente bwebulamu bwe zitalina obulamu tebukunyumye ze zitubunya amawanga bakazi tubalekayo tunoonya nsi sibakiri bongere kusaawa eno oliwa n'okola omukazi wamuleseewa awuze sente kintu kikulu nnyo mu birungi bye waakalaba omukazi kintu kikulu nnyo ye maama w'eggwanga lino sente kintu kikulu gwe mu birungi bye waakalaba sebo omukazi kintu kikulu nnyo mu birungi bye naakalaba nze mukaabi amanyi amazima weeyisaako lwaki onoonya kakuwe kino kijjemu amakulu ekyoluberyeberye kitabo kikulu katonda teyalisobe kujja mu lusuku adamu namuwa mukazi abeere muntu we okumanya omukazi kintu kikulu ne bwokona kagerola janannyamu setoziwola munnoowo abamu mubagabira nangabire kulwaki tomuwa mukazi nenkulaba netukugenda obuzira mu ggwanga ye kankuwe sente ope mukyalawo kuba kweze zikusingira abakyala kiri kityayo wamma kino kita kiri kitya mugabya jangu wano todukasa wayita wano wano jangu kiki nze nakutiisiza n'abakazi betwagala tutyo baagala balina nsimbi bangi babatutteko bakyala baabwe lwa kigambo kya nsimbi laavu z'amalusu zaakoma ku mirembe y'abadde sibwekiri sente kino kikulu gwe mu birungi bye waakalaba teri kisinga mukyala n'afuna sente anonya mukazi sente kintu kikulu nnyo mu birungi bye waakalaba kati nno ziwaso zizaalemu abaana zikufumbire n'emmere nga nina sente buli omu anoonya nze kunzaalira bbebi tozanyisa ekitiibwa ky'omukazi abafukamiza n'abanene nga nina sente nfukamiza buli gwe njagala waba omukazi kintu kikulu nnyo ye maama w'eggwanga lino ye sooka olindeko wamma mukaabi atugambye ng'alina sente afukamiza buli mukazi si kyekyo mbwera abasajja bangi babatutteko bakyala baabwe lwabutaba na sente wano ono mukaabi mwennyini gwe mulaba yalina sente empitirivu kayanda nga talina yadde ebibiri kayanda yatwala mukaabi yaka owangudde kale engeze waba pulezidenti abo be bamu ku baana benteekateeka ngezaako okubaleeta mu bantu abaana mubalabe Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops
skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tao Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.